waliwo ebiseera There are times Mukama yaŋŋambanga kumuweereza mu bintu eby'enjawulo. God used to tell me to serve him in different ways. Naye ng'oluusi ndaba binswaza. But sometimes I would see them as a shaming. Nagambye abamu ekitulemeseza okuweereza Katonda Mr. Fresh. I told you, some of you, the reason you're not serving the Lord, N'abantu abatwetoolodde. Mubiri, and the people that are surrounding us. Ze waliwo naweereza Mukama emyezi 6 nga muweereza mu toilet. Mwe gye mutaalabangako mwe musanze zino ze muyita makula. There is a time I served God for 6 months in our old toilets. Waliwo twalina pit latrine ng'eringa ey'abasite council. We had a toilet, a pit latrine, which was like the Naye one nga for city ddala council. omusanga agendayo. But you find Dad going there. N'ava mu supercustom ye n'asookera mu ofiisi He would go to that office first, n'agirongoosa. and then he cleans it. Olunaku lumu ne mugamba naye muzeeyi One time I told him, Muzei, tukimanyi gwe musumba omukulu kati abantu banaakusanga ng'oli mu toilet. don't you know you are the senior pastor? People finding you in that toilet. N'agamba mwana wange And he told me, my child, nze najja kuweereza Mukama. I came to serve the Lord. Nga mpulira nze kinkwatako nga mpulira kinyiiza ngamba eyo levo si ya muzeeyi I kugenda mu felt toilet. it was annoying. He was degrading himself. It wasn't his naye nga ye yategeera Katonda gw'aweereza nti alina okumuweereza buli wantu wonna awabi n'awalungi. But for him, he had understood the value of serving the Lord where it is desirable and where it is not. Ekiseera ne kiyitawo Time came, Mukama n'aŋŋamba and the Lord told me, njagala buli Lwakubiri I want every ku Tuesday makya in the morning, otwale jerikani you take a jerrycan osimule toilet. and then you clean the toilets. Waliwo olunaku lwesireerabira There's a day I'll never forget. enkuba yatonnya It had rained. twalinawo saavisi y'Olwokubiri We had a service on nga Tuesday. bw'ovaayo abantu batwalayo ebisooto. So when you get out, people go there with mud. Era taata Lule ndowooza olunaku olwo yasanga nga ntuya n'aŋŋamba kiki. That day Tata Lule phoned when I was sweating and asked me, what is it? Ne mugamba nze kuweereza. I told him I've come to serve. N'agamba weereza. And he told me, serve. Ne mpeereza emyezi nga 6 oba 7. About 6 or 7 months while I was there. Naye nga yaŋŋamba tokkiriza omuntu okutwalirayo amazzi. And the Lord told me, never accept anybody to carry for you the water there. Ningenda ningula ne gloves eri musawuliyaako. I went to Sauriako and got gloves. Ate abaweereza abamu ne balyoka n'ebirala byonna ne babikweka. And then the other minister decided to hide even the other things they were using. Waliwo omwanya ekyamujuka agamba leka naye akwatiseyo engalo ze ategere. There is one who I still remember who said, let him use his hands, and he feels it. Ebimu Katonda anoonya obukakamu ayagala kuwanula yakusse wansi then asobole okukola obulungi. Some of those things the Lord is trying to get that humility from you that he can be able Byesaakola to mu do. asharing What I did doing ushering emutundwe in Mutundwe, emyezi 7 ne 6 awo yantrainingira waawo. those 7 months the Lord trained me from there. Era nga saagala muntu kunkubira essimu nti jangu okole I never wanted anyone to call me to come zagenda and nga work. kuweera ku makya By morning, nga mazze n'agasitudde I've already carried my water. nga wena naterezaayo bulungi nintwala n'ebigundi bya simi ebipapula bya bokisi abantu wasigale nga walungi. Then I had even taken the boxes, papers of boxes, so that people do not naye have olowooza to nasigala ku ddaala eryo. But do you think I remained on that level? Abamu olwaleero kyendi kyolaba What I am today, what you're seeing, kiyinza kuba nakifuna olunaku olwo. I might have got it on that day. Wandiba oyina ekirooto kinene You might be having a big dream, naye ng'ekirooto kyo kiyinza obutavaayo but your dream might not come out nga totegedde okukola okwagala kwa Katonda. when you haven't understood how to do the will of the Lord. Okwagala kwa Katonda The will of the Lord kwe kuweereza Katonda nga bw'ayagala. is serving the Lord the way he wants. Amina teriiwo. No, amen. Nyina omuntu gwe njogerako amakya ga leero. There is someone that I'm speaking about this morning. Njagala olwaleero I want you today, funa olunaku genda otule mu maaso ga Mukama. get a day and sit before the Lord. Mpulira mu sipiriti yange Feel in my spirit ebimu eby'okusoomooza eby'amaanyi ebireese amaziga ku bulamu bwo the great challenges that have caused tears on your life. olubweru wa Mukama. You're out of God. Byokola What
Whatever you're doing biri opposite is opposite ne Katonda byakwagaza. with what God expects you to do. Yesu yebazibwe. Praise be to God. Yesu yebazibwe. Praise be to God. Mbadde mbagamba I was telling you, nali simanyi I didn't know nti nze that me, ava mu famire y'Abakatoliki the one from a Catholic bwe family, namala kulokoka after getting ne saved, bandijekitinga they ne rejected me. banteekako mbalaba ng'omuntu akoze ekive They saw like someone who had committed a crime. ne banjogerera They spoke about me. ne bagamba sente zaagaana kati agenze Bamungu Mwema. Omanyi owaffe Abanyankole abarokole Abapentekote babiyita Abamungu Mwema. Ate ekyo ekigambo kiringa ekyokuvuma. It is a word that sounds abusive because they told me he has failed to make money. Now he has gone for. Nzijukira family friend omukyala bwe nali mukadde mwagala naye anjagala. There is an old lady, I used to love her so much and she loved me. Yansinkana mu kkubo n'aŋŋamba, She found me on the way and told me, Bisi mwana we ogiire mu kintu kya Bamungu Mwema. you child, you have seriously gone for this thing of Mungu Mwema. Ogiire abarokole aba Mungu Mwema. Those born agains, Tebamanyi kigambo kye ki kye kitegeeza. they never knew what the word Naye means, ekigambo tebakyagala. but they don't like the word. Kiwulikika bubeere mu Sounds Banyankole. so bad among our tribe. Omulokole w'aba Mungu. They are one of the Mungu. Musumba Samweza tukwe. Hallelujah. Amen. Ne bagezaako kumpeyintinga ebintu byonna ebiki They ebibi. try to put all kinds of evils on me. Ate nange eno embeera neeyongera kuba mbi. And even for me, the situation got so bad. Waliwo olwe nayagala nga akubiddukamu. There is a time I wanted to run out of this. Olowooza Musumba Sekama twaliwo olunaku lw'oyagala ofulumyemu oddukemu. Don't you think there are days, Pastor Sekama, Nze you want nkujjukira to... waliko olina kadipo wali ka soda I remember you with your dip of soda where you were. ng'ayogera oluzu. Olunaku But the day lwe sireerabira that I'll never lwe forget lunaku lwe najja emutundwe mu counseling. is the day that I came to Mutundwe for counseling. Nasanga dadi yataliiwo, I found Dad was not here. yali yeeyawudde. He had separated himself. Ningenda wa Musumba Kamya, I went to Pastor Kamya. n'empagi we yali atudde nali nagikyawa. I had even hated the pillar where he was sitting. Nagamba musajja wa Mukama, And he told me, man of God, by'olumu ng'alabika nga Katonda si byalimu, nga Katonda akulaga akuyise omuweereze. it seems the things you're in, God is not interested in them. He just wants you to serve him. Ne mugamba nze by'okuweereza Katonda nja kumuweereza ne ssente. Nali maze kutegeera Katonda engeri gye bamuweerezamu mu kanisa. I had known how they serve God in the church. N'angamba Katonda Then he told me, God akuyise omuweereze. has called you to serve him. Nakankana, I was shaky. nakaaba, I cried. nampa n'ekigambo ky'okumanya. And even gave me a word of knowledge. N'agamba n'olwaleero olina w'obadde ogenda okukima miliyoni 8 za ssente. And even today you're going to pick 8 million Naye from Mukama someone. agamba tozijjaayo kuziteeka mu bizinesi. But God is telling you don't put it in that Kubanga business. Katonda bizinesi gy'akuyitidde kumuweereza. Because the business God has called you to do is Olwo to serve olunaku him. lwali lubi. That was a bad day. Musumba Sekama, olwo olunaku tulwansanyusa. Pastor Sekamwa, that's one of the days I hated. Olwo olunaku Musumba Amoni tulwansanyusa. I never loved that day, Pastor Amon, Kubanga si kye nali njagala. because that is not what I wanted. Abamu ekitulemesezza okuweereza Katonda kwe kuyaayana kw'omubiri n'okuyaayana kw'ensi. Other people, the reason we're not serving the Lord is the desire of the world and the desire of ourselves. Nali mbuulidde enjiri ebiseera ebyo ntandise okubuulira enjiri ya door to door. I had started preaching the gospel door to door, Nga ndowooza ekyo kimala. thinking that was enough. Era nafuluma I got out. nagenda okwesanga nga ndi kabuusu ntambula nzeka ndi ng'omulalu nga nkaaba. I was walking alone in Kabusu and I was in tears. Ekinkaabya kiki? Why was I crying? Katonda aŋŋambye nyangu ompeereze ngamba saagala kuwe. God is telling me to serve him and I don't want to serve him. Wano waliwo awulira olwaleero oba ordinary church. There is someone who is hearing today, whether you're here or online, Bw'aba owulidde bulungi you have heard well Katonda kyayagala mukolere. what God wants you to do for him. Golokoka kati si nkya. Arise today, not tomorrow. Ogende oweereze Mukama And you go and serve the eriya Lord, yonna nga wakako. whichever way that he wants you to serve him. Zineewuunya. It Ye naali surprised me. saagala. What I never wanted, Wakali w'ogendayo lwa mpaka. in the midst of going there by force, Ate binyumidde. I've enjoyed it. Amen.
Yesu yebazibwe. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Ndabye okuweereza Katonda ndowooza gye business esingayo obulungi. I've seen that serving the Lord is the most interesting business. Amen. Kati mwe nandibasanzeewa. Where would I have found you? Abantu ab'ekitiibwa ab'amafuta abafaanana bwe nandibasanzeewa. People who are honorable like you. Okuweereza Katonda ndabye kunzigulirawo enzigi nikuntwala mu State House ne bagamba g'olina okusabira woofiisi ya muze. I've seen serving the Lord taking me to the State House and they are telling me you are the one to pray for the Okuweereza staff. Katonda kunconnectinze n'abantu ab'ebitiibwa abasasobole. Serving the Lord has connected me to people who are honorable that I never thought Ndabye abantu about. ab'amagezi ab'amaanyi. I've seen powerful people who are so wise Nagamba Musumba wa Rugaba. telling me, Pastor Warugaba, Nyongedde okwagala Katonda okusinziira ekyo ky'osomeseza. I have continued to love the Lord based on what you have taught. Siryerabira olunaku lumu. I've never forget one Nali mu day, kibiina mpeereza. I was in a congregation serving. Mulimu omusajja profesa n'omukazi we profesa. There was a man who was a professor with his wife was a professor. Baali tayalinga okuweereza Makerere. They retired from Ninga gye teaching in babeera. Makerere, but that is where they were staying. Bwe namala kuweereza After serving, ne bajja they came. ne baŋŋamba omusajja n'akaaba. The man cried N'agamba mwana wange and told me, my child, ekirungi the good thing, mpulidde oba kuyita Dennis. I've heard you're called Dennis. Nina omwana wange bamuyita Dennis naye abeera mu Amerika. I have a child called Dennis who stays in America. Ŋŋambye omukyala wange I've told my wife, otusomeseza ebintu you have taught us things bye mbadde sitegeerangako wadde ndi profesa n'omukyala wange nga profesa. that I had never known or thought about, even if I'm a professor and my wife is a Era professor. n'agamba ku lw'ekyo nkugase ku famire yange. And he told me, because of that, you are part of my family now. Waliwo abantu There are people abalindiridde okutegeera Katonda, that are waiting to understand the Lord, abalindiridde okulaba Katonda that are waiting to see the Lord, olunaku lw'oyimirira n'oweereza the Katonda. day that you will stand and serve the Lord. Musa yali tayagala kuweereza Katonda, Moses never wished to serve the Lord. ne Falaawo yategeera nti Musa yayitibwa Katonda. But Pharaoh got to understand that Moses had been called by God. Katonda tagenda kuweereza mu bbanga. God is not going to minister in vain. Katonda noonya omuntu gw'anaayitamu ekkanisa. The church, Ng'oggyeko okujja ne tusaba Mukama atukolere bye twagala. besides coming to pray and asking God for what we want, Naffe tunyiikire okuzuula Katonda by'atwagasa. let us also try to find out what God requires of us. Nze ntera gamba bwe nti I usually say, abantu bangi naddala nga ndi katuuti. so- Nteera kugamba bwe nti naddala nga ndi katuuti. I usually say this when I'm at the pulpit. Lwaki ebiseera ebimu njogera bwe ntyo? Why do I say this most times? Mulimu abantu abalina endowooza nga gye nalina. There are people who have the kind of thinking that I had. Nze mpeereza Katonda. I serve the Lord. Simuweereza kubanga nali njagala. I don't serve him because I wish Naye to, nakizuula but I discovered okuweereza Katonda that serving the Lord kyanjagaza. is the one that God requires of Eyo me. ddiiru gye ndina naye. It is the only deal that I Wadde have nali with him. sigyagala. Even if I never wanted it, Ngikola I do it kubanga gwe nakkiriza. because the one that I Ow'amaanyi, accepted, the one that is powerful, boosi wange my boss anjagala muweereze. requires me or wants me or commands me to serve him. Ndabye abasajja be tuweereza nabo, I've seen the people that I minister with, abasajja b'amaanyi, powerful men, n'abakazi ab'amaanyi, powerful women, ab'amagezi, those who are abalina wise, okubikulwa. those who have revelation, Naye abalina endowooza ng'eyange nabo tebagala kuweereza Katonda. who had the same thinking like me, they never wanted to serve the Lord. Musumba Sekama yayingira nga amulaba. I saw Pastor Sekama when he joined here. Era nga bw'ŋŋamba Musumba Sekama nti ogenda kuweereza yajjanga n'akakanzu ke He would come with his tunic. nga wa lugezigezi. He was so much of wiseacre. Naye bw'otunula olwaleero n'olaba okubikulwa ke. But when you look at him today and see the kind of revelation he Bw'otunula has, n'olaba Musumba Sendawula. when you look at Pastor Sendaula, Nze olwaleero Mukama bonna babadde bandeetera. God has been bringing those people today to me. Yajjanga He would come, nga tuli mu kyaki eri we were in awagulu. the old church, Bamala kuweereza after serving, n'abuuza muzeeyi he greets Muzee, n'afuluma. and then he goes out. Bamusumba muwumuza. Pastor Muhumuza. Ng'omugamba kuweereza Mukama. You tell him to serve the Lord.
teri yali ayagala basinga. Nobody ever wished to. N'obw'osoma abasajja ba Katonda be yayita be yakozesa ba Musa ba Gideon. Even if you read about the men like Moses and Gideon who God Teri used, yali ayagala kuweereza. nobody wanted to serve the Lord. Kimanyi gy'oli, I know where you are, gy'otudde. wherever you're Bino seated. ebigambo biyinza obutakuwoomera, These words might not be sweet to biyinza you. obutakusanyusa, These words might not please naye you. nze kugolokosa. But come to cause you to arise. Byonna by'obadde okola Whatever you've been doing, ng'abantu bakukubira when enduulu, people are clapping ng'abantu at bawanika you, ekigalo, when people are naye nga raising their hands toweereza to you, Mukama, but when you have not served the Lord, bya bwereere. it is in vain. Okuweereza Katonda tolina ky'ofiirwa. You don't lose anything when you serve the Lord. Instead gwe ofunamu. You are the one that benefits. Nze nakola bizinesi zaagaana. I got into businesses and Sente failed. nazikwatako I ezitegerekeka. got really good money. Naye bw'ombuuza kiki ky'olaga, But when you ask me what I have to show out of that money, then nsobola okugamba ne sente ze nakwatako n'ogamba oluyimba tozikwatanga. I might even tell you the amounts of money I touched and you deny it. Naye ndabye Katonda But I've seen God nga muweereza when I have served Him. n'akatono ke nfunye That ng'asobola even okukayoka. the little that I have got, I've been able to see it and use it. Tokola loosi kuweereza Mukama. You don't lose anything when you serve the Lord. Njagala kugolokosa abaana ba Edeni nga family. I want to cause you to arise as the Eden family. Luno olunaku lwawule Separate this day, set it apart. mu nnaku zonna ze In wali. all of the days that you have. Ogenda kulaba mu mwaka nga guweddewo, ogenda kulaba Katonda by'agenda kukola. You're going to see what the Lord is going to do for you at the end of the year. Ekisooka sobola akufukako amafuta buli bwe tujja ne tuweereza. First of all, He anoints you every time you come and serve Him. Ayina ky'akusaako. There is something that He puts onto you Gwe ky'otasobola kulaba n'amaaso. that you cannot see with your own eyes. Gw'abadde ajeemye You that are disobeying. nga wawulira, When you heard, genda ompeereze. go and serve me. Wagamba sibiwulira, And then you say, I didn't hear. sikitegeera, I don't sibitegeera. understand it. Ebya Katonda tosooka You kubifiiringa. don't have to feel things Kasita yo regarding God. okitegeera nti ayina feeling mu ekyo. When you know or get to understand that He has a feeling in that thing, Golokoka, arise osabe amaanyi and ask for the strength n'ekisa, and the grace, oweereze Mukama. and you serve the Lord. Manyi si birungi, They're not so good, naye bijja kuba birungi but they will be good olunaku lw'enkya. tomorrow. Abamu embeera egaanirewo kubanga wagaana kubaako wooyimirira oweereze Mukama. Some of you, the situations have persisted because you refuse to serve the Lord. Kale katulabe Luke chapter 1 verse 74. Luka essula emu olunyirira 74. Luka essula emu olunyirira lw'74. Okukituwa ffe bwe tulokolebwa mu mikono gy'abalabe baffe, tulyoke tumuweereze nga tetuliiko kye tutya. Tulyoke tumuweereze. That we might serve Him. Nga gutandika When the year was starting, natuula wansi I sat down ne ŋŋamba Mukama, and told the Lord, nina tageti y'abantu I have a target of people, enamba a number gye naali muwadde that I had given unto gye the Lord, njagala mbuulire enjiri that I want to preach omwaka to guno. this year. Naye neebaza Katonda But I thank the Lord. January g'atandika, When January was starting, enamba gye naali mpadde Katonda, the number that I had bwe given unto the nafuna Lord, okuyaayana n'omuliro, when I got great desire and the emyezi fire, 3 baali bayiseemu. in three months, I had gone past the Naawe number that I osobola had given. okwewa target Even you can give yourself a target. n'ogamba olunaku lwe tuweereza Mukama nga ba Eden Miracle That Center, this day that we serve the Lord as Eden Miracle Center, nteekwa kubaako kye ngenda okukolera Katonda. I must do something for the Lord. N'oba oba nga tozze wano, Even if you haven't come here, ne mu neighborhood, even in your neighborhood, njagala abantu bategeere I want people to know nti bamemba ba kyaki ba Eden that the members of Eden Church balina olunaku have a day lwe baweereza Mukama. that they serve the Lord. Nga bw'olaba abasiraamu The way you see Muslims, olunaku lwakutaano, the day Friday, abo batalina those that don't have, batambula ne bagenda ne babagabirira kubanga bamanyi nti olunaku olwo they go to the church, abasiraamu bagaba. they go to the mosques because they know that on that day Lunaku the ki? Muslims give. For you, what day Lwamuse that you marked on your calendar mu mwezi oba mu mwaka. in the month or a year.
ekyo kibuuzo That is a question. eri obulamu bwange Towards my life naawe gy'oli. and towards your nze life. nkuwadde tageti yange gye natuula niŋŋamba I've Mukama, given you my targets. nali ndabanga abantu abangi I realized that there seem to be many people. naye bwe nagolokoka But when I nalaba arose, katonda ate asukulumye. I saw that God took me even further. njagala olwaleero I want you today. ne neighbor wo okimanyi tamanyi nti ono mulokole Do you know that even your neighbor is not aware that you're born kubanga again? totambulangako n'omubuuzaako Because you have never gone to greet them n'ogamba ye mwasuze mutya ba neighbor and saying, how are you neighbors? baze nze kubakyalirako I had come to visit you. ate bwe muba mukkiriza tusabeko wamu But if you can accept, we could pray naye together. yesu mumumanyi But do you know about Jesus? yesu mwamutegeerako Did you understand about bweba Jesus? mwamutegeerako If you understood about him, mbeera ki ze muyitamu what situations are you going kubanga through? bayibuli egamba Because the Bible ababiri says, basinga omu. two are better than one. olwaleero Today, nzize tubeeko kye tugabanako I've come that we might be able to share something. nkulayirira I swear n'obwaba to you, musiraamu even if they are Muslims, ayinza obutalokoka they might not get saved, n'ayinza okutwala ekikolwa ky'oba okoze but they will take the action that you nga have done kyanjawulo. when it is special. njagala olunaku luno nga ba edeni I want us this day as Eden. kye nawulidde omutima gwange okuva ekiro That is what I felt on my heart since last night. baŋŋambire That tell them, olunaku luno balwawule let them set this day tuba apart. twalisalawo ntudediketinga eri mukama Because we decided to dedicate it to the Lord olunaku lwa edeni family as a day of Eden family okuweereza awamu. to serve together. yesu yebazibwe. Amen. nze manyi mulimu abantu mu kyakya bamaze emyaka 3 wano ebintu ebikyasingidde ddala okutulemesa okuweereza gwe mubiri guno gwe twambadde wamu n'abantu abatulinaanye abatubeera okumpi abo be batulemesa. Tunuulira abasumba b'Emutundwe bonna abasinga. Pastor Buyunga oyo nze nawulirako nti yali wa security. Yali wa security. Waliwo pastor ali ne Pastor Tom mu kaseera kana ali bweru. Yawadde obujulizi n'agamba nti ye yali alongosa tooyi. Era n'agamba nti abamu mwagala kubeera kumpi na basumba, n'ogamba nti nze njagala kubeera kumpi na musumba, simanyi omuweereze nga Bible, otambulenga naye gy'alaga. Mukwano, obuweereza obuba bukujjidde bw'oba olina okukola. Longoosa obutebe mu church, yera kanisa, simula church, yera compound, genda mutooyi ogugule. Tewali buweereza busingaawo. Nze nkugambye tunde basumba bonna ani atalina humble background. Pastor Walugaba wuno azze n'akugamba nti ye yakuutanga toilet. Okitegeera bayise mu bingi okufuuka kye bali mu kaseera kano. And they are still humble because that's how they were brought up. Bwe batyo baakuzibwa. So gwe mukwano gwange aliyeyo nga gwe munange oyagala kubeera kumpi na musumba, oyagala kukwata Bible, oyambale ku bugoye obunyirira kubanga mukwano gwange amalala wegatyo gatandika. Sigambye nti okubeera ku musumba kibi, naye amalala agali mu bantu ababeera okumpi n'abasumba Mukama Katonda y'amanyi. So owe bubaka wembadde olunaku olwaleero mbadde nina obaleka voice musooke kuwulira bubaka then mulabe kano ka voice kange kubanza obubaka buno nabuwulidde bulungi era nabutegedde. Nawe mukwano nsaba obutegeere tobuliyitako buli tobutwala for granted tomala kukawulira because oyagala Pastor Walugaba jamu ekyo eky'ensonga eky'enkizo kyayogeddeko. Obulamu bukugondere, obuweereza bukugondere. Okuweereza it's not all about money. It's not. Abamu mugenda ku church notukiriza mukolo ngenze ku church novaayo nodde waka ekyo nange ndi victim sijja kwegaana. Naye nsaba Katonda akinyambe kinveemu. Kubanze muntu omwatuka ku church nengenda okusaba nenyingira nensaba wempaye ekiweebwayo era ngira ne baleetera obujulizi obumu buli ku kimu eky'ekkumi. Banange muzikirize nkome wantemera nti Pastor Tom ali bweru wa ggwanga ali e UAE era yagenze mu buweereza. Byonna byatuuseeko eyo ngenda kuba mbikuteekerayo. Olunaku lwaleero lwennyini ngenda kuba nkuteekerayo obubaka obwagenze mu maaso eyo Katonda akunkomere akumpeera omukisa.